Wenegana tugende mu koti yensi yonna lwa $5,000,000. Munsasule. Kubanga nze siri wa NRM, siri wa People Power. I don't have a party. I'm independent hustler. Kitegeera. I'm independent hustler. And I'm not here to be booed with anyone or any blogger. Muba blogger yo mujja mugwira na gwira nanga mulinga amanyuma nze temungwira gwirako. Kitegeera. Temujja nga munzungirako. Mwasamanya samannyo. Nze I'm not a politician. Siwagira Bob Wine ate siwagira Museveni. Njagala kunsasula. Nakola omulimu gwange nga good citizen. Munsasule. Simwe mugendo lisa abaana bange. Obuntu bulamu. Oli acheni mukubira essimu takwata. Atwine takwata. Naye ate they are proud to post me on their pages. Do you know what you dealt with? Ate nze sitegeeza dolido. I mean dude. Omuntu gwe mwakolagana na hey! Wenadda mu luzungu namwe mujja kufuna kamunguluze mubeerenga zombi. Oluzungu lwange lulwaza. Kirine kyasama. Mbusimoro bukusi. Simanya buloko. Abantu bakola sente kuddangulu. Awe mba ndi mwavu nemere mu bwavu nga government yankozesa. Nga ne ba minister bennyini babbi. Wano ba blogger baba wa sente. Kizombi okufa okwogera kweze ensonga kiri mu nsonga z'abamalaya. Baba wa sente. Museveni asokuwa sente n'ova mu bwavu gwe kizombi. N'ova ku limbo. And you pay your own apartment. Oliyo nawulidde oli ku munno simanya mbwakaabira omusajja. Weewasa. N'owasa ekisajja kyonna kitunula ng'endanga muntu zeekatwe. Ziri zifaaji. You were murderer. You were murderer. Afford us.